Mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku the updates online page mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mr. Update tukomyewo bulungi newankubadde nga abamu atiya gast yatuyisiza bulungi naye nsobodde okufunayo ka medication akatinitini era kati Mr. Update wammwe ndi fine. Mr. Update wammwe ndi fine. Sharing ayita muno waliwo bye mwamisinze okulaba ebibadde jinja embeera lwairo ebadde jinja ebadde yabunkenke nnyo. President wa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'asanyalaza ekibuga jinja. Honorable teyakedde nti obejjinja abadde ayinayo laali naye ebadde political talk show gyabaddemu ku radio eya NBS esombodde abantu enkuyanja gyessirabangako. Political talk show esombodde abantu enkuyanja gyessirabangako olunaku olwaleero. Abantu ne bajja ne beeyiwa ku studio era leero nyongedde okutegeera nti bino bye batuuza voice kyekyo oba abantu bambanga Mr. Update voice teri clear emusoke mumbulire volume kyekyo oba kuba mbeetaganga muli bangi nnyo ate mbabulire biki ebibaddewo ebimusubiddwa olunaku olwaleero ewaliwo byemusubiddwa Mr. Update ate byenjagala okubatuusaako naye kyenjagala okusooka okumanya eddoboozi kyekyo mumpulira bulungi nnyo mba temumpulira ng'ate nkyusa ange endala ene musoke mumbulire oba Mr. Update muwulira bulungi nnyo then ate ntandike waliwo amawulire gemusubiddwa genyina okubagamba Mr. Update volume ekiba kyekyo nga ngenda mu maaso munfuna bulungi nnyo eddoboozi kyekyo oba twongeremu eddoboozi ninda kulaba message eza volume sound clear ka volume keeko endooza bali abadde batampulira ebadde simu zaabwe nga ziriko problem. Sharing ayita muno Mr. Update tubenga tugenda mu maaso. So olunaku lwaleero presidential consultation ey'ejjinja nayo ewedde because Bosco yatulemeza presidential consultation ey'ejjinja naye bannajjinja beebeereddemu ne bagamba nti no twayagala dde okuwulira ku bigambo bya president waffe addako ow'eggwanga Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era bw'atandise okwogera ng'ali ku program abantu ne basembera n'abalala nga bali ku radio bamuwulira era ne bassa kimu nga nkuyege nti yabajja ku bwa president bw'eggwanga Uganda. So ekyo kibadde massive nnyo era abantu b'ejjinja tubeebazizza nnyo mwebale kubeera nga mwebeereramu mwebale kubeera nga mwebeereramu mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda yebale basobozesa sharing live video eno yita muno tubenga tugenda mu maaso. Programu ng'egenda mu maaso waliwo omugenyi ayagadde okwayijjakinga programu mbu naye ajja agibeeremu. Bannange president bw'abeera mu show abantu babeetaaga kuwulira bigambo bya president waffe ow'eggwanga Uganda kiki kyagamba eggwanga. Tubadde tuli awo nga zireeta omugenyi atali muyite nange njagala kubeera mu show nange njagala kunkyaza na Honorable Kyagulanyi nange njagala mbeeremu mu show baddaye era moderator w'ejjinja oyo mwagadde nnyo muganange Shabiru nyina ensonga lwaki mwagadde abadde host agambye Mao ani yakuyise Mao ne yeebwalabwalaawo tebaakuyise bw'awulidde president ng'ali ku show azze mbuna yaasonooka mbuna yayagala kubeera na president mu studio abaffe mugenda musabe talk shows ezammwe mubeere mu studio genda osabe talk show mu jjinja mulimu radio eziwere 10 nawe genda osabe programu iyo bagikuwe naye ogeze president ayogera mbojja nawe oyagala talk show oyagala kubeera na president mukubaganye ebirowoozo kuki Moderator agambye Mao muganda wange sinna kuyitako banga anoonya change bula Mao alemeddawo ati sikankobe essimu ku radio ati sikankobe essimu ati sikampereze bubaka mu busome namugasebo genda kiki kyoyagala Mao n'asabaawo at least kampereze bubaka kati nayagala abeere nga bwe nakubanga amasimu edda nti segirinya eddoboozi ly'ekyebando kakati ndowooza babadde ayagala agambe nti nze Mao waawa koza ava ggulu nze Mao ow'eggulu asabye awo ennamba za studio nti mumpe at least ntaseze ku ssimu mumpe nkube essimu
kuga naye atumaze amanyi president atema ensonga z'eggwanga Uganda state of the nation address ani yagamba nti ate yeetabulamu omuntu omulala State of the Nation address teyetabulwamu muntu mulala abantu abaagala okuwulira ekigambo kimu kya His Excellency Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kyovola Kyagulanyi bw'aba ayogera fenna tubeera quiet fenna tusiriikirira live zaffe zonna ziba zifokasinze ku muntu omu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu program tuba tetwetaagamu muntu mulala era ba program Honorable Kyagulanyi gyabaddemu mbawadde credit mugambye mawo nti owaebeera nga anoonya change waliwo ledi endala genda osabe eyo programu mwoba otuula omusajja atusobedde lediyo nyingi waliyo Baba FM waliyo Apex FM genda osabe eyo naye azze mbona ayagala kubeera na president mu shame fene tulaza ntutunula ntugamba nti kiggwerawa managers ba lediyo benyini be bamugambye nti sebo beera nga anoonya change webuzeebuze noonya banno bwana mawo noonya banno nolwekyo kino nkiddamu president waffe wabeera mu sho abeeramu yekka tuba twetaaga kuwulira bigambo bye teteetaaga nti ate onaayogera oli ayogera tuba twetaaga atemeeteme ensonga abannyonnyole bwana bawangudde obwa president kikyagenda okukola isiganya ebigama owaffe bw'aba atema ensonga mu sho abeeramu yekka ffe bwe twasalawo because yaba alindiriddwa gwe Segirinyo oba olina ensonga ekusiiwa oba gwe gundi olina ensonga ekusiiwa genda ogiteeke ku live mawo kola live mawo genda ku live kwoba obeera bino byesonyiwe genda okole live aba basajja okujjako nga bakkiriza ne bagaba bagenda ku backinga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mawo nga mukyawoza nammwe mujja ku baloti ya ggwanga Uganda kubuulira mazima tetugenda kuzikiza niyo omusajja ze mwayagala kubeera ne president mu show tumugamba nti sebo president si wajjenjeera atyo nti bwe mujja nga bagamba tuula nedda ekintu mulemeye kubeera nga mukitwala layitire ono ye yajjanga kiddo yamalako oba oyagala mawo oba toyagala olina okukkiriza nodda emabega wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nolwekyo genda oba okola live jangu ku update okole mawo update ojje live okuweereze oba genda ku radio ya Balamu nayo gyeri genda ku radio ya Balamu genda ewa Balamu otuule eyo nesebo musajja ze newa naye aina nebwala gye bwaddemu musajja twabadde nga anoonya change adduka bamodoleta bamugamba genda nadduka n'abulaawo bwasabye okuba essimu bwakuba essimu mu show president gyali munomuga nti genda enamba za studio zizino ne bamuwa enamba za studio omanyize nakubako ku masimu ezo enamba zibeera congested kati omusajja nga mawo tasobola kuyisaamu ssimu ndowooza obweddaanyiga enamba za studio bamuwadde enamba za studio ne bamugamba nti omanye ekiriwo namba za studio ziizo kati ate nga yeetaaga Mr. Update amunyigire because sibyerabiranga ebyokunyiga nkyabirinamu experience ne bamuwa enamba za studio kati president atandika okutematema ne tulinda awo tulabe oba essimu eneeyitamu programu neggwako president n'asibula ne tugenda mu kabbinkano ka ttiya gaasi mawo nga tayiseemu naye bamaze ne baŋŋamba nti waliwo programu endala ezzeeko ebadde ya bya mizannyo akubye essimu neeyitamu kati mwateeserezza nga ate ffe tumaze okuvaayo essimu obwedda ndowooza anyiga kati amaze program president bwavuddeko kuliko programu y'ebyemizannyo ezzeeko kati mawo ndowooza mwakubye tinagamba nti asene eno nti awe yatutandikira yali amaanyi nnyo naye egenzekka kati mu programu endala ye ayiseemu naye program Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abaddemu yo tayiseemu kati enkyate Baba FM enkya Baba FM kwagenda okubeera president wa Uganda ddako president wa Uganda ddako enkya agenda kubeera ku Baba FM so enkya kijjobi Baba FM enkya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kwagenda okubeera tewali kuzikiza era Mr. Update njaba wereza live update butereevu okuva ejjinja nja kubamba tegeeza byonna ebinaaba biva ejjinja butereevu enkya agenda kubeera ku Baba FM
Baba FM era nja kuba mbaweereza byonna ebigenda okubeera nga biva ejjinja bana sharing live video eno yitabano Mr Update nabagamba teri kuzikiza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwetaaga kuba president wa ggwanga Uganda tetujja kuzikiza paka ng'ekintu akiwangudde nolwekyo nenkya tuddayo musulenga mukyajinza amasimu mutekeeko data abeereko nenkya tuddayo president ali ku Baba FM so enkya era tewali kuzikiza paka nga engule tujambadde tewali kuwummuza nolwekyo abakatwegattako ku the updates online page enteekateeka bwetyo bweri enkya president ali ku Baba FM so kyembasaba mwenna enkya mubeereko nga muli bangi nnyo mutumbule Baba FM era wano ku the updates online page tujja kuba tubaweereza Mr Update bankubyemu katiya gasi naye bunyezeko mu kalwaliro ne nfunayo buweko obutonotono nateredde data fe byatiya gas twabimanyira lwakuba waleera abadde expired kyovula bampisizaamu bubi enze tiya gas namanyira Mr Update naye olwaleero abadde expired jukira abasajja bano katiya gas go batukuba old stock batukuba tiya gas old stock enkadde jukira baludde okuba tiya gas kati stock enkadde gye batukubye olwaleero ensonga lwaki abaana tiya gas go batukubye olwaleero fenna abaana abalumize emitwe naye ate tetugenda kuzikiza tetugenda kuwummuza programu enkya etandika essaawa 3 ez'okumakya era tujja kuba tubaweereza live update butereevu okuva ku Baba FM so yenteekateeka egenda okubaawo olunaku olw'enkya ate president bambi nkwebaza president bwabadde mu show agenti Mr Update wange mwagala nnyo president webale kunkonderamu kyovala basiyinza kuzikiza president abalwanyi babamanyi president Kyagulanyi Ssentamu amanyi abalwanyi be agambe Mr Update nsiima byonna genda maaso tozikiza kati neŋŋamba ngenda kufa n'omuntu president kasita aliko organizinze nti Mr Update ntambula bulungi neŋŋamba nti kateri kuzikiza tewali district gye sigenda kutuuka muba mumenya amagulu mugamenye kasita president agambye nti Mr Update genda maaso n'okuweereza nezo mbaddeko nga muwulira ekintu nga president akitematema president weebale nnyo weebalire ddala nsiimye nnyo recognition yeyo sebo recognition ya president ogita yakusanga nona yampako recognition yajanaga nti Mr Update byonna byenjogedde ajje abivuunule mu kinyanyimbe era yampako presidential platform naga Mr Update ebintu bino mbitemyetemye kati Mr Update jangu okyuse Mr Update nga nyingirawo nga nkyusa ate nze sirya budde bungi nnyo mu dakiika 5 nali maze okusamalizinga speech ya president era mwena ne munjagala nnyo ne mugamba nti Mr Update ekintu okitemyetemye bulungi nnyo tetulya budde tewali budde bwakwonoona tetulina budde bwakwonoona Mr Update president akuwadde okusamalizinga yita mu speed eyayiriyiri samalizinga aye tugende ku kirala era nakikola president nakonamu awo stamp n'abaali basotta ne bagamba nti Mr Update musajja tatudde bintu byakuyita mu speed naye olwo bagamba Mr Update ng'ayanguye okumaliriza nga bamuwadde okubeera nga akyusa mu kinyanyimbe obudde bampa butono kyekisooka naye olwo bagamba awo Mr Update yakayaweddeko bamuwadde okukyusa ng'ayanguye oluganda ng'alwawo naye bino bamugambye nti kyusa wo ng'ayanguye nedda tewaba budde waliwo ebintu nga tetulina budde president aba ayagala kutematema ensonga endala kati bwakuwa omuzindalo nti Mr Update jangu okyuse olina kuyitsa mbufunze eddakiika 2 si bintu byakulwawo si bintu byakulwawo kintu kikole mwangu kimalirize ate mugende ku kintu ekirala so yembeera ebaddewo naku olwaleero president waffe kintu bwakitambuza mu ntambuza ennungi kati poliisi bane poliisi muyine ennugu poliisi bwerabye ng'abantu bonna wabweru bayimba linnya limu Kyagulanyi poliisi nekwatibwa obusungu nega nti kati abantu bana abasanyufu tukoze tutya okulangira tubateekamu embeera ebanyiiza batandise okuva ku makyanga president gyakatuuka ku show ne batandika okusindiikiriza abantu ne batandika okukuba abantu tandika obasindiikiriza tandika obakuba bakuba ekituyambye nti teri muntu waffe yenna ku baana baffe abadde balinze president gwe bakutte era singaddewo gwe bakutte ate tubaye tetujja kuvaayo tetukyayagala mwana waffe n'omu kukwatibwa because
abaana ffe bakwatibwa baba tulugunya babakola ebiki era tebalina gwe bakutte because embeera eteereddwawo yadde batukubye tear gas naye teri muntu n'omu gwe bakutte era olw'embeera abaana gye bataddewo that's why tewali muntu n'omu akwatiddwa so program bwewedde kati abasajja ennugu nebakwata ne bagamba tukoze tutya musajja nga atukubye omupiira ono tukoze tutya ne batandika tear gas ow'oluleekereeke tear gas oba wakugwa obote oba wakugwa lutwa oba wakugwa amini tear gas owulira kati enviiri mutwe mpulira gunsiiwa ninga mwe bayiye kamulali ninga mu mutwe ninga mwe bayiye kamulali kyovola ngambye nti no tear gas alabika mukadde nganze Mr Update aludde mu bintu bino ebya struggle tear gas ono mwawula kiringa segiri nyanja ulempi owamaje bwankuba oluyindu awula nemanya nti ono owamaje ankubye oluyi luno abadde alidde kubanga sajja okukuba oluyinga lulinga ejjinja lya minzaani n'omanya nti ono owamaje owa polisi bwakuba oluyi nalwo olwawula omusirikale owa military bwakuba oluyi nalwo olwawula kwanza ebyo nebyo nambiruddemu bankubye kumpi bankubye ku tteke sajja kuba tteke noga eno yawa military yadde ayambadde uniform ya police noga nti ono wa polisi yadde ayambadde uniform bweti kugamba empinze Mr Update bino ebituka embibaddemu mbyawula kati ne tear gas mwawula nganza abiruddemu oli embalagala gy'abadde abalagalamu si we wa bulijjo ono ebadde old stock that's why owulira nga omutwe gukusiiwa owulira nga amaaso Mr Update mundabye katenkola pusinge naye Katonda nankwatizaako awo nesituukawo naye nga siisiddwa bulungi nnyo nolwekyo basajja mmwe mutukubya bitiya gas ebiri expired naye tetujja kuzikiza era tukyali balamu nfunyeyo buweke bupeinikira Mr Update nentereera era kati nenkya ngenda kuddamu nnumbe ewatali kuzikiza nolwekyo nenkya tugenda kubeerayo ejjinja ku Baba FM nga presidenti w'eggwanga Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu addamu okutematema ensonga z'eggwanga Uganda ate amagezi mugampadde Mr Update mung'ebo botambula Mr Update genda ne amata genda ne lemoni era byonna nja kuba nabyo nolwekyo nenkya tugenda kuddayo okulanga tubaweereza byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda kubanga ezo radio ze zaasiimye ne ziyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abenga asobola okubeera nga nnyonnyola bannajjinja bagambye bulijjo mugamba nti ebintu balwawo okubimanya naye bannajjinja ate kati be bakulembedde mu lutabaalo luno bannajjinja babuufu nnyo n'okusinga kati abalala bonna era bannajjinja epesi gye bategeererako kati ya speed gye baddukirako ya digito nolwekyo bannajjinja bagambye polling station zonna Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuziwangula massively agenda kuwangula polling station bw'oba oyagala okulaba ku zero nga Mwai Museveni afunye zero ku polling station ogenda kukisanga jjinja nolwekyo bannajjinja mwebale nnyo mwebale ddala bagambye buli polling station Mwai Museveni agenda kufunawo zero baagala mulaga obunyiivu bwabwe kubanga abantu b'ejjinja amasanyalaze gye gava naye amasanyalaze gaabwe tebagaganyuddwamu babeera ne mu nzikiza nga be baguza Rwanda eyaka be baguza Kenya eyaka that's why abantu b'ejjinja beekyaye ne bagamba enough is enough eyo jjinja ffe twasomera nga bakubuuza industrial town oteekawo jjinja naye olwaleero bwe bakubuuza industrial town n'oteekawo jjinja omusomesa akabonera akasala kasale because jjinja omusajja yagidibya n'agizza ku ttaka naye nga jjinja eyina ebyobugagga ne Mwai Museveni ebyobugagga byonna bikomontayo nga bw'atwala mu State House so bannajjinja tebaganyuddwamu bagambye balinda omulembe gumu omwagulanyi gwe gugenda okubeera nga gubateeka mu mbeera eyeeyagaza jjinja basazeewo ne bagamba tewali polling station yonna Mwai Museveni gyagenda kufunako yadde akalulu akamu era bwe banaakasanga nga weekali bajja kunoonya oyo ani yakatiikinze kitegeeza bannajjinja bo beebeereddemu Sauda Madada naawe kulisaayo weebale nnyo webalire ddala Sauda Madada abadde ku kiddo Sauda Madada abadde ku kiddo ne Shifula munkulisizeeyo Shifula oyo atula wali akamwokya naye mwana fayita nnyo naye munkulisizeeyo naye nga Sauda Madada obwedda alina ye ku security ya president okulaba nga tewali musirikale yenna tewali wa LDU yenna tewali wa military yenna aleeta mbaliga kweriranya president so security ebadde both ngerimu abaami erimu abakyala Nusfa Nakato naye abadde ku security kwegamba nga toyina woyinza kuyita kujja kuleeta magalo ku president nga tokkiriziddwa era kye kisinza olumu abasirikale
kati kyebakoze ne basalako emmotoka yange bagaa nti Mr. Update ono alabika yakola zi signals kati tulina okukola emmotoka yetu mugisaleko era ekintu ekisigala nga kitambula yadde mu nkoze kye bayita delaying tactics balina ssebo bwe bantuusiza mu katundu akamu ne bankuumira awo ne basiba mu maaso n'emabega ng'emmotoka yange talina weyinza kuyita naye ne mmanya nti kasitanze ne wemunyweza nze ne wemunzita kasa president ali safe nze ne wemunkuba ne munzita nga president ali safe kyekyo kyokka kye neetaaga ekintambuza olwaliro okulanga president abeera safe bulungi nnyo bwe naye nga president ali safe yadde nze babadde bansazeeko motoka gye tubaddemu eyange ne wayiswa mu ffumbiro bagitaddeko patrol maaso n'emabega ne ŋŋamba nti nze ne munsalako kasa president ali safe so ekintu kibadde kyakabi ennyo 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 nnyo naye ku makya awo nga pulogulaamu yakaggwa abasirikale bayingidde studio nga baagala okukwata Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ke kabadde akakodyo kaabwe naye bagenza okutuuka munda nga people power brigade people power presidential brigade nga weeri people power presidential brigade nga nkambwe nnyo PPB eduumirwa Edi Mutwe ebadde nkambwe nnyo PPB mulimu Edi Mutwe mulimu Kyuma kya Yesu abala sijja basoma kubanga tuyinamu abali visible n'abali invisible ne kati kamba weeko mu bimulaba tuyinako Edi Mutwe ne tujja tubaako ne Kyuma kya Yesu PPG eyo people power presidential brigade kali busajja DPC wejjinja ajja aleeta embaliga mbwakwate president Kyuma kya Yesu n'amugamba nti ndoza tewannengera ku simeyo engatto ya DPC Mr. Update nze njirina mu motoka bintu byakwebereramu engatto nze njirina musajja dayagala okukola effujjo so nga yagala okukola effujjo Kyuma kya Yesu nanga Mr. Update gitereke era ngiterese bulungi nnyo tugenda giteeka mu People Power Museum ebere kyafaayo nga bwetugirabako teebere kyafaayo tumanyi People Power tuli bantu ba mirembe nnyo ne bw'ojjata okwagala okuleeta effujjo ku pulezidenti waffe era tetukkuba wabula kati ng'akagatto ngaako ko Mr. Update nga bakamukwasa era Mr. Update nze nkayina bulungi nnyo so DPC omulamu nga teemu tagezaako n'awoza yaleka kati mbadde nziruka n'enseerera oba neekutuka Mr. Update yagiina badde baagala okulaba nga batuusa ku pulezidenti waffe obulabe kwaweewuunye ekibayingiza mu studio kibadde ki sho ewedde Honorable Kyagulanyi ateekateeka kudda Kampala akomewo mwe ne mujja ne muyingira mu studio nti mumukwate nga mukwata watch over what so ne baba nga balemeseddwa olwa ttiimu ebadde strong ebaddemu abakyala ng'ate erimu n'abaami Edi Mutwe ne Kyuma kya Yesu babaddewo ku gaadi ne invisible forces endala ate okwo kwogatta Sauda Madada kwogatta ne mwannyinaze Nusufa Nakato babaddewo nnyo ku kido okulanga bakuuma president ng'ali safe ate nga nange Mr. Update nsigo gaadi nange nagenze naye ensigo gaadi Mr. Update nange nagenze nayo so nange mbadde wali ku kido okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo sigo gaadi nagenze nkambadde bulungi nnyo kyobula bwedda kyebankoze bwe bategedde nti nyambadde ensigo gaadi ne bagala kye tulina okukola kati kuseggirinya kumukuba okubitiya gas kubanga bugamba okubeera ng'omukwata oba omusamba tagenda kulumwa nsigo gaadi leero saamwerabidde era gema bannagirinya kansigo gaadi leero sikata era mbadde nako naye bwesajja era bunsalidde nawe amagezi nga yobutatudde ne bugamba nti anti nsigo gaadi ye takwata tiya gas kati katumukube tiya gas ono owakakebe bakasudde mu motoka mu kigudde waani munda mwennyini mwekagudde ne kalyoka nno kanyookera ne kanyingira Mr. Update n'endaajana naye ate nga ndaajana ngamba nti president ali safe kasita munkakasiza ne muŋŋamba nti president ye ali safe ne ŋŋamba nti Mr. Update nze ne bwenfa naye nga president ali safe ekyo kimala because president bw'abeera safe agenda kyusa Uganda byembadde nnwanirira kasita ne bwembeera ewa Mungu naye ne byembadde nnwanirira ne bitereera nze mba sirina kyemmanja bannange sharinga live video eno tewali kuzikiza tewali kuwummuza mbabuulira mazima olunaku olwaleero lubadde massive and massive so kyenjagala okubawa presidential consultation ey'ejjinja ewedde
presidential consultation ey'ejjinja ewedde. Then bwetuvudde ejjinja ne tujja nga tutambula bu stop over nga 10 okutuuka Embalala Mukono. Awo nawo tukolawo stop over ebadde ey'amaanyi ennyo, nabo ne bagamba beetaaga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ballot. Bwe tuvudde awo ne tugenda aliwo bayita Ennamawojjolo. Awo ekibadde awo Ennamawojjolo, ekibadde Nnamawojjolo, ab'emisito abatunda gonja ne bagamba Honorable Kyagulanyi tuludde okutunda n'ennyama yaffe giwe emikisa, gonja waffe muwe emikisa. Honorable Kyagulanyi Ssentamu engeri gyali nti God sent n'awanika emikono mu bbanga, era amasimu genzizemu funa Ennamawojjolo. Bwe mutuyiseeko bakasitoma bavuddewa, bakasitoma baguze ennyama, baguze gonja aweddewo, baguze kasooli aweddewo, kwegamba Honorable Kyagulanyi God sent tekako ekisakye ebbinja ly'abakasitoma ne lijja mu baasi ziyisa awo nga mazzi nga twakavaawo, ziguze ennyama neggwawo, ziguze gonja naggwawo nga zimugulaawo Nnamawojjolo. Lwaki baguze? Because Honorable Kyagulanyi azze n'abateekako ekisakye n'emikisa n'abagamba mutunde mugaggawale. Bwe tubagamba nti Honorable Kyagulanyi God sent, sirabanga muntu yenna agaana, because ekyo kikulaga bulazi. Ekyo kikulaga bulazi. Who is Robert Kyagulanyi Ssentamu, the next president of Uganda? So abantu b'Ennamawojjolo mwebale tubeereramu, babuuse mu bbanga ne batwebaza, baaniriza president ennyama yino, president enkoko yino, president gonja wuno. Abantu b'Ennamawojjolo batulaza amaanyi. Kati Ennamawojjolo waliwo poliisi awo patrol 2 ne zitwerippako okuva Ennamawojjolo, zijja zitweripyeko, zijja zitugoba. Bwe tutuuse bayita Embalala, kuba ova Ennamawojjolo waliwo akatawuni awo akaddako bakayita Mbalala. Kati kyenkoze Mr. Update patrol nga ndaba ko president wali maaso. Mr. Update mumukimanyi leero saatumye nze yeetuukidde patrol nezimulisaamu live. Basirikale bagenze okunembaga namba plate zammwe nzikutte ez'emmotoka, namba plate zammwe ez'emmotoka nzikutte. We mukolere effujjo lyonna tubayina wano ku Butambi. Abasajja aba patrol bayina enneebuzaabuza gye beebuzaabuzizaamu awo ne babanga abanoonya change ne baweta bati ezo patrol nazo ne zimogokako ne zigenda, because bateka badde n'ekigendererwa. Bwe mbagambye nti mbayina wano ku Butambi, mbayina afande temutya wano ku Butambi, mbayina enneebuzaabuza gye beebuzaabuzizaamu. Abo ne babula ne tweyongerayo Mr. Update ne tujja ne tugwa mu kibuga kye bayita Mukono. Bannange ekibadde Mukono sikirabanga. Kati mwabamanye Mukono waliwo bayita Ewantoni nga ovudde wano mu katawuni ke bayita Mbalala olinnya bwoti, then olekogende Mukono mu tawuni. Kati kye tusanze awo Ewantoni amazima ga Katonda mugulu kiri naaludde okukiraba. Presidential consultation ey'Emukono naye ewedde. Presidential consultation ey'Emukono ewedde. Katugenze tuukaawo Bapiso, Bagaso, Baduso, Baluso, Bapuso, Bamiso, Badaso bonna nga bali awo bali ku mupango gumu gwakwata Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bali abantu obungi bwabwe bwe bubadde nga toyinza na kumukwatako, nga tosobola na kumukwatako, era baofiisi abamu babadde bawaguza bamutuukeko ng'eno presidential people power presidential guard naye esibye olukomera lukambwe ennyo, nga people power presidential guard esibye olukomera lukambwe ennyo. Ate nga nange Mr. Update ku kamera kwembadde leero Mr. Update zembadde ku kamera. Lwaki nalabye obusajja obwo nga bwagala okukola effujjo nenga Mr. Update kamera kanjeekwatire. Leero Apple aliko namugaye wummulamu kaneekwatire kamera nenjikwata. Naye bwe tugenze tuuka awo bayite Ewantoni nga tuyingira Mukono bwe tuti bannange kiri naaludde okukiraba. Ekitone nnyo tubadde n'abantu 300 abantu nga bangi nga bayita presidenti bwe bayita Mr. Update presidenti Mr. Update bambi mwebali kutwagala mwebali kutwaniriza bannamukono mutulaza amaanyi mutulaza obuwagizi. Then ne tuyingira Mukono town. Bw'oyingira Mukono town waliwo ekkubo lino eriyita mu Kalagi waggulu n'eryoyongerayo. Kati lawunda bawutwawo ewali essaawa awo ekibadde awo tusanzewo abantu 40. Kati bw'okwata 40 n'ogigatta ku 3 gino egibadde Ewantoni
je mitwalo musanvu polisi ngetuna butunuzi bweti nga kigisobyeko kati ngozo kula n'abasirikale embera nge balemeredde nga nabatandise kuwaga buwazi omanyi waliwo uwevu lwe kutwala n'ogaba naye kyokkola si kyayina omusajja tuwagire muwagire ngenzo okulanga n'abasirikale bagata nafe tukyayina kyakkola nga bapondose nga nabo bawanika buwanisi mikono misapuleti nemba wagamu awo nembaga mwebereremu onalwanirira mmwe onabawonya bu uniport obwe musulamu because abasirikale be basinga okuba obubi era nze singa Mr. Update nali musirikale singa nzo omu kubasinga okuwagira Honorable Robert Kyagulanyi Center mu lwaki abasirikale abo basula bubi bumama yingiya poli Honorable Kyagulanyi yagenda okubawonya gomanyo okuzza ku mwana nga awulira aba abasirikale be mulabo mama yingiya poli bwe basulamu bazza ku baana nga bawulira Honorable Kyagulanyi agamba nedda abana beggwanga bagenda kuwonooneka omwana omuzzaako otya nga awulira abasirikale abo tukyuse welfare yaabwe tubafune good accommodation bafune good health services naye abasirikale abo bakyalemeddwa okweberera ne balemu okumanya ti Honorable Robert Kyagulanyi Center mu alwanirira bo so bwe tutuusaawo embeera ne basukkako abantu nga bangi ne bagaatu muyiseewa kwegamba embeera ne balemerera nga bw'ogamba muyisa mu lubigi abantu bayitirivu bw'ogamba okumukwasa eno sayidi ez'ebweyogerere nga bangi kati ne bakuba akalwawo abasirikale bo bennyini tumuyiseewa eno oba eno kati batandika okupima mu wawe tumuzza kati nga banonyo ewatali bantu bangi ne beerabira nti Honorable Robert Kyagulanyi Center mu ne bw'omuteeka mu Lwera n'ogaba Segirinya nti Kyagulanyi ali mu Lwera mu ddakiika 5 tuba tumaze okubeera nga tukola ki tulumba tusalako Olwera tulabe Honorable waffe ali atya naye tewali kintu kyansesezza Bosco bwe yategedde programu eya NBS Honorable Kyagulanyi kwagenda okubeera ne Bosco mulena ateekayo okwogera kwe mbu naye agenda kwogerako eri eggwanga agadi Bosco kati omanyi adda yatubbako show nga mu bya COVID bino 19 nga ayitiridde nnyo okujja buli budde update za COVID kakati munaye yayagadde yeepime ne Kyagulanyi ng'alengera Kyagulanyi ne bamugaba Kyagulanyi agenda kubeera ku NBS bwe yalabenga Kyagulanyi ali ku NBS ne Bosco naye najja live ku kipeegi kye ne bipeegi awo ebirala byabaddeko Bosco abadde n'abantu 43 be babaddeko ngeno Honorable Kyagulanyi ali mu tenikeze eziraba nga Bosco alina kana mu 3 kati minister we owa information mukyala Judith n'abakoba najja namugamba nti omanye ekiriwo weerabisa va ku live weerabisa yagadde mbu ateekewo competition Bosco competition njo yagala oteekewo egenda kukutula akalindirindi myaka 95 oyagala okuvuganya n'omwana wa myaka 32 ogenda kukutuka akalindirindi ono mwana agenda kukutula akalindirindi abadde n'abantu 43 atana mu kati jako na ye kuba Facebook wewe balango inakana mu 3 naye webalirako kitegeza bojjako ne Bosco abasigaza ana mu 2 kati bojjako ne n'abakoba naye abadde alaba abasigaza ana mu 1 kati jako Simeon Nsubuga abasigaza ana jako nankabirwa abasigaza 39 kati bojjako nankabirwa jako Luhankana Lugunda naye abadde alaba abasigaza 38 mwalimu 7 abo nno bebadde no bamulaba abo bebadde bamulaba kati mbabaliramu wano nti bw'obugenda ng'obajjako kati jako Doni Wanyama presidential advisor ku Facebook oyo naye abadde kati abasigaza 37 nga 37 jako mukyala we Janet naye abadde alaba abasigaza 36 muhozi abasigaza 35 jako Balamu abasigaza 34 obo kiraba kagamba kino naaludde okukiraba eno tuli mu tenike ziraba Honorable Robert Kyagulanyi Center mu mwalimu 7 nga ayinako abantu ana mu 3 ate nga ana mu 3 bw'ogenda ng'obaawulako yawulako jjukira baminisita babagambye kiri kompalusale omusajja bw'aba ayogera mulina okumulaba lwampaka akati bwe kityo bwe kibagwiridde nga Kyagulanyi naali mu bbango kati n'abakoba n'amugamba omanye ekiriwo omanye ekiriwo weerabisa vaako sajja ali mu tenike zeziraba ate namugamba ne Mr. Update naye ali live Mr. Update naye ali live Ghetto nayo ng'eri live ng'eno tukiwanise Tayari Bosco yebiri ebintu biri ebya COVID byeripangamu byo byamukolerangayo nejjukira buli kintu kibako entandikwa n'enkomerero kati ebya COVID byaggwako kati ajje atuwe report ki tekyali ayinza na biraba naye ng'omusajja yali yeripye ku kya COVID
nze Mr Update nali ntuse n'okunyiiga ti omusajja ne kano okubeera Mr Update nakyo kimulumya akiwambye buli budde nga live awo yali agayinizeemu naye buli kintu kibaako entandikwa n'enkomerero Bosco okuva ebya covid bwe byafuuka useless naye nga tebikyalina makulu wakati abalwadde bangambye batuuse na mu 10 naye abalwadde babakulaga be bagamba nti batuuse mu 10 ne babakuleetera abalwadde bali mu pressure up abalwadde be Uganda aba covid bali mu kuba pressure up omulwadde wa covid owe UK alina ku oxygen n'okussa tasobola omulwadde wa covid owe Europe ali ku oxygen omulwadde wa covid owo mu America ali ku oxygen omulwadde wa Uganda wa covid ali mu pressure up bali mu kuuga mpulira nti baagala n'empaka z'amaato abalwadde ba covid abe Uganda baagalayo ne laale covid laale egenda kubeera busiika saba abalwadde ba covid abe Uganda bagenda kuvuga laale ebusiika budde bonna bagenda kuba bagibategeeza y'abalwadde ba covid bokka so bali mu pressure up bali mu kuuga bali mu mpaka z'amaato abe Uganda kati ye mwalimu 7 bwe yalabanga ebintu byonna tubibuuse byonna naga kati nkoze ntya kati atandise okutetenkanya nkoze ntya kati era yagadde yeepime ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku NBS ne mwalimu 7 n'ayagala ajje ku kipeji kye bayita bazzukulu mbuna yayogera eri eggwanga bw'alabye abantu beongera kwetema bwabwe atandise okwogera ku baddekana mu 3 n'abakoba n'avaako Simeon Nsubuga naye n'avaako nankabirwa naye n'avaako Kaswero Lumumba n'avaako agenza okulaba alimba bantu 10 ne bamugamba weerabisa vaako sajja ali mu 10K naga ali mu 10K tie najjako live najijjako tosobola ojja kutuka akalindirindi musajja mukulu akalindirindi ako kakwata nya abasajja nga bawozezza myaka 5 kabeere eno mugongo kati omuntu bwaweze myaka 95 afuna obulwadde bwe bayita akalindirindi kati akalindirindi ako abakadde bajjajjaffe bonna bakalina kasoba ng'okaddiye naye bw'okagattamu pressure n'okagattamu ennugu oyinza okutuka omugongo sina kindi n'okugendezera kumwa nolwekyo omusajja mugenda mukutula akalindirindi mwagala mumugeraageranya ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'emyaka 32 yalina emyaka 95 omusajja mugenda mukutula akalindirindi mbabuulira mbabuusa sajja marathon gye mwagala omuteeka kadduke tazisobola so yembeera eriwo kakati biri ebya covid byabeerawo ebbanga lyabyo ne biggwako bwe byaggwako kati ne bwajjo byogera kuti tukyayagana biwulira kozi byali bya kiyayi balwadde mubaleeta bali mu pressure up mpaka z'amaato kati ze tugenda okulaba ez'abalwadde ne batulaga abalwadde ba covid bali mu kubuuka muguwa bali mu kusitula buzito omulwadde wa covid owe Uganda bali mu gym ssebo bali mu gym basitula buzito bamutwata so na situla yadde kilo 10 bwatuuka eri nga bamugambye oli wa covid sebo nga batandika ositula ne kilo 2 kilo 3 abalwadde ba covid abe Uganda chovolaba European Union yatuuse mu mbeera egamba nti banna Uganda tebaddamu okulinnya mu Europe olwa fake cases eza covid-19 zezatugobezza nga bagamba abalwadde embeera gye bali balina ku oxygen bali mu mbeera mbi babe Uganda amaama bagenda ovuga empaka z'amaato mama babe Uganda abali mu situlo obuzito babe Uganda abali mu mpaka za swimming abalwadde ba covid bo bankula ki nga balengera ono musajja obulwadde abalaatira mu balaatire obulwadde gye buli naye ate wone Uganda bo bali mu balaatira mu balaatizi abalwadde ba covid ne bakulaga nga akola pressure up n'akuba pressure up 10 n'abuukabuuka mu bbanga n'amaana agamu mpa omuguwa bw'amala okusaba omuguwa ogubuuka naga nti kati tukole tutya tugende mu gym ne bayingira gym abalwadde ba covid ono covid byatategeera mwalimu 7 manyi bamutomeza nnyo ndoza tebamubuulira covid kyeki manyi ebintu bya Uganda ono byakuyiyiriza tebamubuulira covid kyeki kati mwalimu 7 balina okudama mutuuza omugaye nti omuntu waba alwadde covid zino ze symptoms aba asiza ku oxygen embeera abeera mu bweti naye omulwadde wa covid omulengera ali ku muguwabuuka omulengera ali mukola pressure omulengera asitula buzito olaba mulwadde wa covid wankulaki kayale muno wa M7 awo yali pira kati ekyo nakyo kyamuvudde mu ngalo ekya covid tetukyayagala kubiwulira kyobola atwabagambye tetwetaaga kye bayita scientific campaigns twetaaga generalities ze tugenda okubeera nga tunyonyoleramu abantu we should say no to scientific campaigns because ebintu by'ekiyayi ebya covid ebintu bya Uganda ebya covid bya kiyayi era nze namala nengamba nti man of the year ow'eggwanga Uganda is none other than
Pastor Iga. Man of the year is none other than Pastor Iga. Ye man of the year. Echabakanya nange wandika yes. Bobo kanya nange nti Mr. Update agambye man of the year is Pastor Iga. Gamba yes. Pastor Iga oyo nalinze simwagala olwe ebintu bino bya stage managinga, ebintu bino bya yiya na yene sawe enfu wabawo lwebere sawe namu. Nge sawa akanda kagwamu nga ziri sawa nya neddakiika 3 n'obutikitiki 2 waliwo munaye sawa lwetuuka nge sawa zezo zennyini nga ziri sawa nya n'obutikitiki neddakiika 3 n'obutikitiki 2. So Pastor Iga, you are the man of the year. Gwe man of the year, Pastor Iga. Pastor Iga yatubuusa ate tulema okumanya musajja ng'ayogera, musajja yajja n'ayogera nagamba nange ekintu kiri bwe kiti bino byakiyaye naye okusinzira ku balwadde betwakafuna aba COVID-19 nga babuuka muguwa bali mu kuwuga wali empaka z'amaato zigenda kubeera mulungo za balwadde ba COVID zokka bokka wagenda kubaawo emmotoka z'empaka COVID laale egenda kubeera bugundi busiika waliwo okusitula obuzito kwa balwadde ba COVID kwokka. Abalwadde ba COVID babategekedde empaka z'okusitula obuzito. Kati noga nti bana abasajja bategeera ekintu kye bayita COVID-19 oba tebakitegeera. COVID-19, CO means corona. VI means virus. D means disease. 19 kitegeeza nti akalwadde kano bakazuula mu 2019. That's why bakiyita COVID-19. Mwami Museveni ebyo natabimanyi. Kati walaba omuntu nebasanga obusanza omuntu ne yetyatyamula anti Mwami Museveni akwita kwetyatyamula ng'amugamba olabika oli mulwadde. Kati mujjukira abantu bano nze kennyini nze yasooka n'okubalabisa ku mwana oli gwe bagamba ow'emyezi 8 gwe bagamba alina obulwadde bwa COVID-19. Bagamba omwana taata we ye yamusiiga naye ate bakebedde taata we talina ate yasiiga mbu ye talina bwawona bwe yamala osiiga ye ne buwona. Kayale ate taata asula ne mama mu luumu emu. Mr. Update kye nakola ng'omukyala ndaajalira nga nti mwana njala yegenda okumutta nga mugamba nti eki nga ngamba nti omwana Mr. Update enjala yegenda okumutta nga nkola shopping awo migaati biki mwambulya n'okugula amata ge bayita nani nga tugagula nga twalayo bwe natuuka emulago nga mbagamba nze mundekete mumpa protective gears nze mundeke nyingireyo nga bwendi. Mr. Update nga nyingirayo nga bwe nali mu ngoye zange nga nderivalingayo bitereke eri omwana ow'emyezi 8 mama nga ngamba munaye koze omwana katenjala ewonye nga soka akwata amataga n'agannani gemwa ngamba ngule nga asoka atabula nga atabulira omwana gwe nasanga agenda okufeitinga ng'omwana atandika kuzanya ng'omukyala ngamba omwana wange mulamu njala yebadde egenda okumutta bagamba taata we ye yamusiga ate taata we bagambye tayina. Omukyala yabagamba bwe mbanga nnyina ne taata w'omwana ng'ayina twalekayo abaana abalala bana ewaka Busoga nabo mubakimeyo mubakebe nomugamba nedda bayite tujja bakimayo ffe katukebere mmwe. Ale mugambye ono abadde abeera n'abaana be ne bbaawe kati mumaze mugamba taata ye yabuleeta n'abusiiga omwana ate atabulina ate yabusiiga omuntu tabulina. Abasajja bano batetenkanyiza ekintu kya COVID-19 banaye ne muswaliza omusajja mu kintu kino bane era nze wenategedde teno gavumenti yagwadda n'ekikongolyo kigisuula. Abasajja batetenkanyiza omusajja mu kintu kya COVID-19 tebamuwangako. Uganda teleetangako mawulire matuufu ku bulwadde buno bwa COVID-19. Nkiddamu amu unelected leader eyalayira mu constitution y'eggwanga Uganda ngandire mu Uganda Gazette. Uganda teleetangako mawulire matuufu ku kirwadde kino ekya COVID-19. Mwami Museveni akozesa COVID-19 as ekyokulwanyisa, as a weapon. Agikozesanga weapon of mass destruction. Yakikozesanga kyakulwanyisa. Kyovalaba mu Uganda kati main cash crop y'eggwanga Uganda is COVID-19. Tewali business Mwami Museveni gyafunyemu ssente nga COVID-19. Mbabulya mazima. Kyovalaba European Union yaweereza wano bagundi bano ba inspector ne bajja ne babaga mugende mukebere Uganda nga cases zirinyira kumukumu mugende mulabe waliyo COVID-19
ba investigator be basindika ono ne bazaayo report ne bagamba nti mumanye ekiriwo tya Uganda abantu eyiya bayiye basanga na muntu ng'atambula ne bamugamba ati olabika olina covid gwe olabika olina covid kakati then European Union negamba nti Uganda esooka erindeko okudda mu nsi zaffe erindeko abo abantu abayiyayiya bwe batyo naye nga omusimbi gw'omuwa omusolo gwe babbye nga muyitirivu lwakuba na Uganda mwerabira mangu obulwadde buno bwa covid nga bwakajja olw'okuba bano baali tebamanyi omuntu bwe bumukwata abeera atya basooka ne bafunawo abavubuka nga beesuula ku City Square ne bafunawo babiri ne beesuula muba muli awo basatu ne beesuula ku Mutaasa Kafeero muba muli awo babiri ne beesuula eno wansi nga ku mini price ate ng'owulira waliwo abakomenti nga beesudde nga amaloboozi gafaanagana abeesuula ku City Square nga bafaanagana n'abeesuula ku Mutaasa Kafeero n'abeesuula ku mini price nga owulira oli awoza munaye abalwadde ba covid babano bakola pusinze bagudde kati nga tebamanyi kati eyo tiimu nayo waliwo abagipanga era nayo bagiriramu ssente nyingi eyabeesuula kati nga bo balowooza nti omuntu bwakwatibwa covid alina kukola ki alina kugwambwa afeitinge si bwe buli bulwadde nga tebamanyi symptoms zaabwo kati bwe bapanga bavubuka bamuwa emitwalo ebiri genda weesule ku City Square genda weesule ku Ntaasa genda weesule ku mini price nga bwe bapanga omuvubuka ow'emisumaali gwe bakubamu emisumaali kaleerwe budde bonna ngenda baleetera omuvubuka oyo ku live yanga Mr. Update akasente bampaako half mubadde mukimanyi nti eyo yali ddiiru omuvubuka gwe bakubamu emisumaali kaleerwe Mr. Update nazudde waali omuvubuka ow'emisumaali yangambye abasajja tebamalayo balansi Mr. Update ndirwedde okujja nyinyonnyola ensi naye protection yange eri etya kati awe wakyambuzizaako embiibya kubanga omwana ayagala muleete wanaayogere eri eggwanga naye protection ye yekyannemeredde yange Mr. Update nze bw'onfunira protection kiwedde naye ng'emisumaali egyo omwana buli musumaali bamugamba gwa mitwalo 10 ne bamukubamu emisumaali 2 ne muna 2 gyemitwalo 4 bamugamba nti ddiiru bweggwa tugenda kukwongerayo obukadde 10 tebamuwanga yadde olw'ataano yangambye Mr. Update ndirwedde okwogera naye protection yange eri etya abasajja mwe mwerabisiza nnyo baddira omwana bamwambaza t-shirt ya yellow mbaba people power bamukubyemu emisumaali ne tubagamba banne munnaffe gwe twakubyemu emisumaali aliwo ye tumulabeko bakasube Lumumba bakeera mulago nga bamunonawo omwana oyo w'emisumaali nga bamutwala ngera bw'omanya ebintu bya Uganda bino awo omwana bwe bamujja ku katanda waliwo omukyala yali obubi ennyo nga ali bubi ng'aziira omukyala nga yalwala bajjawo wa misumaali ono ali obubi ye ne bamulekaawo omwana yangambye Mr. Update ndirwedde okwogera manyi mumwerabira bannayuganda yanoonyezza nanga Mr. Update ndirwedde okwogera eri ensi naye nkole ntya kati yettabu gye nkyafunye mulina okubeera nga mumpa ku magezi protection ye tugenda gikola tutya nze muleete wano annyonnyole tiimu ddiiru y'emisumaali yali etya yende bane Uganda obwavu butulumye olina kkiriza naga buli sumaali mitwalo emeka ti 10 mukube mu 2 ne mu 2 gye mitwalo 4 ddiiru weggwa mumpa meka tujja kuwa obukadde 10 tebamuwa yadde olw'ataano kati bano bakola ensobi omwana gwe bawa ddiiru weewali kaleerwe be bamu ku balonzi bange abanoonyeza obululu omwana mabegakaawo nga Mr. Update nze nali ku polling station eyawali emulago nga kuumira akalulu mune bajja ne bansomera ddiiru nga omanyi obwavu Mr. Update nenzikiriza namugamba mune wenzikiriza sajjanga omanyi obwavu sina kyakulya sina kyakunywa nenzikiriza nenzibiriza amaaso gonna abasajja emisumaali ne gikaaba sumaali bwe gimala okukaaba ne batandika okwekwasa people power mwe mwakikola so batandika kwekwasa ffe mbufe twakubyemu omwana oyo emisumaali sandi kyogeddeko naye bayagala nnyo okwonoona ekifaananyi kya people power abali ku the updates page mukimanyi bayagala nnyo okwonoona image ya people power tetuyinza butalabisa bantu bano mbabuulira mazima katubalabise tulina okubalabisa baali baagala kutta kifaananyi kya people power kye baali baagala okutta kati omanga bali baagala kutta kifaananyi kya people power tetusobola kusirika
nga batandise okugamba people power be bafunye emisumali ne bagikuba omwana mu ngalo of which ekitali kituufu. We need an apology. Mujjukira bulungi nnyo Mutyabule ye yasooka okuteekayo ebintu ebyo ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'ayonoona ekifaananyi kya people power nga baagala batutwale ng'abantu ab'effujjo. Ffe people power tetuli bantu bafujjo. People power tuli bantu ba mirembe nnyo. Tuli bantu ba mirembe nnyo. Naye abasajja bali baagala okutta image ya people power. Bajonoone bagende nti people power bantu bafujjo. Kino Sandi kyogeddeko naye kyali kyagala kutta image yaffe ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Mutyabule yasooka biteekayo tugenda okulaba n'ebbalamu abitaddeyo tugenda olaba buli muntu abitaddeyo mulaba people power kye baakoze baakutta omusajja bamukubye emisumaali mu ngalo awo baalina era bye baggusa baagala okutudayivati nga batuggyeko. Mujjukire bulungi nnyo nolwekyo Sandi kyogeddeko naye bwenjukira nti bali baagala kutta image ya gundi yaffe ya kisinde kyaffe bagitte bajonoone bagambe nti people power tuli bantu bafujjo tuli bantu ba mirembe ng'ate president waffe atugamba mukuume emirembe bano abasajja tubasobola kuba tugenda kukoza kye bayita bloody revolution bano abasajja tubakwata naweya naye nga tetuyiye musaayi ffe twagala nnyo revolution etalina musaayi tetwagala kukyusa ggwanga nga tulina omusaayi mu ngalo twagala nnyo revolution nga tetuyiye musaayi naye baali baagala batulabise batwonoone. Mujjukira bulungi nnyo abantu abali baagala twonoona internationally nti eno gundi pressure group eno eya people power yafujjo era ntujja ntubinnyonnyola ntubigamba abantu bane tetusobola kukola bwe tutyo newankubadde twagala enkyukakyuka y'eggwanga Uganda naye tetwagala nkyukakyuka nga tulina be tulumya. Twagala enkyukakyuka nga buli muntu agyetabyemu ng'ate ali happy. Ne batandika twekwasa Mr. Update by then nali mu America ne magaba nayi bwe nakoma we Uganda ngenda kukola investigations zange nzuule ekituufu kyeki because ebyagenda ogwawo nali Boston ne magaba nayi tekisoboka bwe bakikole naye bano bakola ensobi bakikolera mu kitundu kyange kyekawempe ate nga boogera ebintu ebifaanagana ne bali abafamile abeefulambu be banoonya nabo nga boogera tebifaanagana abafamile nababuuzizza lwaki mwefuula abanoonya anti kakati ekintu kikoga kyali kiwanvu nnyo naye mujjukira story bwe yali omwana bamala omukubamu emisumaali mbwe yalaze kusaba ku kyaki ya pastor wano ku gundi wano eya Top Radio pastor mwerabidde erinnya Pastor Senyonga kakati abafamile mbwe batandika okugenda omunoonya ku kyaki ya Pastor Senyonga ebitundu areas eziriraanyeewo eziri immediate waliwo Kavule Makere Kavule wali ku ssatu waliwo ne Bwayise bwe bajja okunoonya bajja Kaleerwe eno tebaanoonyaayo kati n'ogamba temwano kwabo boonoonya omuntu tobaako area gyonna gy'oyitako otandikira okunoonya okutandikirawo ku kyaki paka n'onoonya akatundu akaddako bane mulabye ku muntu gundi awo wonna baabuukawo ne bajja banoonya Kaleerwe eno ku sayidi y'amatooke waliwo awo akatale bakayita Kizito market gye bajja ne banoonya specifically omuvubuka we yali nabo we baanoonyezeera era we baamusanga omuntu anoonya ate gw'onoonya omanyi otya waali bw'obanga onoonya kye bayita okunoonya omuntu oba tomulaba era nga ne waali tomanyiiwo bw'obeera ewaka nga wabuliddwako ekintu kyo n'otandika okinoonya kitegeeza tomanyi we kiri kati buli wamu obikkulawo sente zange oba nazitadde wano oba nazitadde wano oba nazitadde wano oba nazitadde wano sente zange otandika okunoonya buli wamu kati bo baabuuka Kavule tebaanoonyaawo Ebwayise tebaanoonyaawo ku ssatu tebaanoonyaawo ne bagenda ne banoonya mu katale bakayita Kizito market naye we baanoonya era omuntu we baamusanga kakati tamala mirundi kyavaakoona wano bw'oba tewalya muto gwangege ebyo tosobola bimanya tamala mirundi kyavaakoona wano kati abafamile nabo emboozi baagivuga bubi bano abasajja okumanya beerabisizza nnyo ate namwe bannayuganda mwerabira nammwe bannayuganda ekizibu kyammwe mwerabira mujjukire emboozi ya Madamu Teacher mu kufa kwa Ziggy Wine mujjukire emboozi ya Madamu Teacher mu kufa kwa Ziggy Wine mukyagijjukira emboozi ya Madamu Teacher yennyini nga tasomesanga nako oba byafiira wa Teacher baamuleeta ng'agamba yagamba simanyi asomesa bannange
oli naye yabalabisa nadda ne mukati ne yeewogoma ate epiki nze yantomedde ne piki gwe yatomera talina yadde wanuubule naye yatomera ye n'abebentuka n'omutwe ticha ne bamubuuza osomesaawa nga talina na ssomero essomo lya yoga teriri nayo oba ticha yaddawa kati wabaawo munnamawulire omu eyabuuza ticha what is science munnamawulire yabuuza ticha bamubuuza nti osomesa kirasi ki amugamba nsomesa okuva ku P1 paka P4 namugamba what is science ticha yatagala n'ekigambo what is science na answer nebula ticha bamuga what is science oba osomesa baana bato okuva ku P1 paka P5 oteko okuba ng'omanyi what is science naga nti ate tetunnatuukayo tube tukyali eno ku stage eya wansi ticha yennyini nga naye yennyini asaana kusomesebwa madamu ticha oba mumujjukira bantu mmwe mwerabira ebintu naye bana abasajja baleese ebintu bingi nga baagala okutudaivatinga baagala okubeera nga batta ekifaananyi kya people power naye nga ye tuli bagezi babuuza ticha asomesa bamuga what is science ticha yatagala naguno gwaka ne boogendayo kati nombuuza what is science oba ticha baamuzaawa ticha oyo naye yabula yagenda bw'atyo naye nga ticha agamba piki yabadde ku speed ya yiriyiri n'entomera naye nga ticha tewali yadde akasumaali we kaamukolobodde naye nga Ziggy Wine yatomedde ye n'omuntu ogwabeemeetuse gwaweddewo gwe batomedde n'atomedde ani asinga okukosebwa era kyova olabanga seerabiranga Mr. Tape Measure eyajja n'apima naba naye ekintu ekyo nakyo kyalabisa abantu tugenda okulaba bannamawulire baleesa zi tape measure bapima ate gwe munnamawulire ofuuka ddi investigator n'otandika n'okupima emirimu gya poliisi gw'ogikola kati apima mbu piki eno bwe jambu ng'erina amaanyi mangi nnyo gwetomedde talumizibwa naye atomedde alumizibwa nnyo kwegamba ng'olengera ebintu byonna bifumbirire mbu piki bwe bijja ng'erina amaanyi mangi mbu gwetomedde mbu talumizibwa naye manya naye atomedde ye mbwe alumizibwa nnyo madamu ticha yatagala n'olulimi ne bamubuuza ssomero ki gy'osomera nga n'essomero gy'asomesa talimanyi ticha nga n'essomero gy'asomesa talimanyi so lwaki mba tutteko eyo nti bannayuganda ebintu bino mubyerabira nnyo naye ng'ebintu bino tulina okubeera nga tubijjukira nga tubikozesa okulabisa abasajja bano because baleese ebintu bingi nnyo baagala tulayivati nga tujja ku mulamwa batubuzaabuza naye wonna tubalaba kyova olaba 221 tukozese ebyo tubalabise tubamma akalulu tulonde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eggwanga lidde mu mikono gy'abantu mbabuulira mazima Kyagulanyi ng'afuuse president tugenda kufuna reports zonna ez'abantu baffe abadde bafa mu mbeera etategeerekeka ripooti ya Biriga tujja gifuna mulembe gwa Kyagulanyi ripooti ya Kaweesa tujja gifuna mulembe gwa Kyagulanyi ripooti ya muganda waffe Kirumira Mwoyo gwa ggwanga mukwano gwange oyo eyanfaako tujja gifuna mu mulembe gwa Kyagulanyi naye to expectinga ripooti yonna esobola kuvaayo nga bano abasajja be bakyali mu ntebe tekisoboka ripooti ya Ziggy Wine tujja gifuna ripooti ya Yasin Kawuma tujja gifuna it's just a matter of time tufune ripooti ezo zonna nolwekyo ripooti ezo lwaki tuzeetaaga tuba tuzeetaaga okuziyiza oli kintu kyafiiriddemu aleme kukifiiramu that's why tuba twetaaga ripooti ezo naye mu kufa kwa Kaweesi bakwata omusajja musiraamu bamusanga asala kkubo ali ku Good Northern bypass ne bamukwata ndi oleka gwe wasse ne bakwata omusajja ali mu lukanzu musajja wattu ne bamukwata ne bamuggalira bamutanadda kati tewali suspect yenna ali mu kkomera ateberezebwa okubanga yatta Kaweesi tewali suspect yenna ali mu kkomera ateberezebwa okubanga yatta Biriga tewali suspect yenna ali mu kkomera ateberezebwa okubanga yatta Lita Nabukenya ne Yasin Kawuma Sebulime tewali suspect yenna ali mu kkomera ku bantu abo